Abanyabo amanya yenze Jona Muwanguzi gomanyinga producer Jona ndowooza ze producer asinze okolera Daudi Mugema ennyimba ennyingi ennyo ane wankubadde nga alina abaproducer abalala bamukoleddeko. Daudi Mugema oyo mumanyiko ebintu bingi nnyo kubanga okutuuka okuba ku lunaku luno obuzibu bwonna bwatandika ndi naye batusiba ffenna nze kulowooza kwange nti obuzibu gye bwasibukira batusiba Mugema oyo ne bamututokyalinga nnyo bamuyisa bubi nnyo kati nze nawona lwa nsonga banta nga neripootinga Mugema yagaana okweripootinga gye batusibira kati ne bamutwala ekiriko eyo gye yafunira problem bamutokyalinga nnyo mu mugongo gwe bamwokya ebintu era omugongo gwa Mugema gubadde gulina enkovu nyingi nnyo mu mugongo ebigere babiteeka mu baafu ne bimwokya mu bbanga ttono nnyo n'atandika okukaaba ebigere n'agendako emulago omukebera ne bamugamba kansa ate ne baddamu mukebera nga si kansa kati n'abeerawo nga tamanyi kituufu kyeki. Olunaku lwakyalomu ngenda okulaba muganda wange sikyamulabako ne mukubira kasimu ne muganda naye wabulira wa naŋŋamba ndi waka naye wendi ndiwo nzekka ntwala obuvunaanyizibwa nengenda munoonyaako. Bwe natuukayo nina mukwano gwange bamuyita Ddaani ne tusanga mwami Mugema oyo nga ekigere kivunze kyonna kifaanana bubi kyonna kitonya bwe kiti ne mubuuza olina omuntu gwe wagambako yenna nga talina gwe yagambako yenna kaabe muganda we kaabeeraani ne mugamba kino si kituufu nanneegayirira nnyo obutagamba muntu yenna naŋŋamba alina treatment ye gy'afuna gy'alowooza ngenda okulaba ekintu ekyo nga si kituufu nze ne musuubiza sijja kwogera kintu kyonna kakati bwe nvaayo ne nkubira Dokita Kwefulukuta. Dokita Kwefu kwe kutandika okunoonyereza ku kintu ekyo n'asaasaanya amawulire wonna era kwe kufuna obujjanjabi bwe yafuna. Naye Mugema abadde awonye nga n'engatta ayambala kati ne ku stage yaddayo naye alina obulwadde bwe yafuna bwe mbadde simanyiiko mu like nga 2 weeks back oba mwezi guwezi badde sikyamulaba nnaku zino naye nga bemukubira kaŋŋamba ndi mulwadde gye ndi ewaka alina gy'abadde abeera eyo simanyiiyo naye nga alina gy'abadde abeera. Kakati nasembeyo okuwulira amawulire ku Sande nga baŋŋamba nti Daudi Mugema amaaso ge gavaamu maziga eriiso erimu lirwadde ayambala na gaalubindi niye livaamu n'omusaayi asaabitegedde ku Sande. Kati ku Mande ndowooza n'asimbula ne bagenda eggulu naye nga ayambala gaalubindi n'obulwadde saabutegererako obwo. Kati badde ndi wange waka Samesa kiyankubidde ng'abembuuzaako nange ne neekanga so yeyo embeera byebyo byange bannaye siina bigambo mu nsi yonna. Bayimbi bannange abakoona b'emikwano kitalo nnyo kitalo ddala muntu ataganyiza n'ebigambo bigendagenda nze byange mbaka bibake. Tulumiddwa era tunyoleddwa nnyo olwa omuyimbi munnaffe mukozi munnaffe muganda waffe muto waffe Daudi Mugema eyatuvuddeko olunaku olw'olwaleero. Tuli wano si lwa masanyu wabula lwakungubaga era kyemmanyi buli amumanyi yenna n'atamumanyi amaze omumanya leero nti Mugema yafudde. Mugema yaani? Tuli wano ku National Theatre nebaza abayimbi bannamawulire abakisasanyiza abayimbi bakama baffe Ronald Mayinja abakibenyigiddemu Saara Kabenge mukulabyekaawo Samisa Kisemakula maama Nabukalu Sophie mwebale nnyo obutegerekerera mpozi ate n'egyempuliddeeyo
Maiti Jerry namwe tubebaza omukulu Salim Sale ndabeko katambi wano Jingo Show nga naye ali yalajanira naye enteekateeka zikyagenda mu maaso okukungubaga kukyagenda mu maaso buli omu gyali tekigaana atuuka yajja yagenda kubanga tukyaliwo ne maiti zinabakola ki inatuuka ate nasobola manyi nti otulaba naawe jangu tukungubagire wamu kubanga omukulu yagamba nti ajja kutuukako ku National Theatre wano National Theatre tumuyimbiremu kye yali agambye naye ndaba obudde kinakola tutya so abali mu nteekateeka y'okuleeta maiti mugivuge bubi nnyo paka wano ate tumuyimbiremu tusobola okusasira eri bamaama bataata baganda baffe banyinaze n'ekyala awamu nga kyotera nti muviiriddwako omuyimbi Nakinku w'amaanyi era kyemanyi mugenda kulaba amaanyi ge era mwatabisedde ogalaba kyebagamba ntogayanga kenzinze Mugema abadde mukozi naffe abadde mukozi mu Cream Production yali mukozi mu Cream Production yali mukozi mu Eagles Production yali mukozi pozi nakola naye nakola bandi bagita Tigers Production mu mwali mukunja nga azina n'abayimbi bangi so kitalo nnyo sijja kwogera bigambo bingi mu binsokoola naye mundike sawa ya kukungubaga tuli munaku nnyingi era etujjudde enyiike amaziga mangi naye tusaba Katonda atugumye eyamutuwa ate era yamukoze eki yamututte kikuwa kigwe kano kadde kakwebulirira nti Mugema yagenze atambula era pulani ze zaabadde za maaso naye ku ssaawa eno agenda kuddira mu kibokisi ssaawa yakwebulirira kwesabira kati akadde kano takyalina kyasobola kukola ennyimba ze ennungi zonna zaabadde ayimba takyasobola zikola ki ziyimba ne zaabadde ayiiza tagenda zifulumya engato zibadde emunyumira tebajja gimuteeka nayo ne suuti ze ezirala zonna era togenda kuddamu mulaba kasenge oba nabyajwe wabula kyotera gibakola ki gyagenda okugalamizibwa kati weetereeze weesabire nga tebanna kusabira kuba kati akadde kano ke kaseera Mugema wakwetaagire ennyo okumusabira Allah amusonyiwe ebyamusobako sijja kuyisaawo nnyo bigambo bingi wabula ffe abasiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwebale nnyo mwebalire ddala tukyagenda mu maaso n'okufuna speech nyingi naye nze ngenda okumanya Mugema namusanga Ntebe eyo ebbaala bagiyita Jazz Bridge omwami oyo nga maneja wa puulu nga n'ebyokuyimba tabiriimu naye omwami Sekyewa gwe bava ku kyalo kumpi kyekimu ekyotera n'amugamba nti jangu tugende tutandika okuyiiza mu kuyimba n'atandika mpola mpola okumulaga ekyokukola abadde afuuse omuyimbi omumanyi oba omuyimbi ow'amaanyi olw'ensonga nti Mugema nga muwandiisi muyimbi ng'akwata peeni n'awandiika oluyimba oyo n'aba muyimbi ddala ate n'amala n'aluyimba konsati azikoze si ye muyimbi afudde nga talina waayise bawagizi be kubakuŋŋaanya